ebyagudde omuyimbi Jose Chameleon mwabitegedde sala zokka wavuddeyo omusumba nabaako ebigambo byayogera actually yalagudde nabaako ebigambo byategeezezza mbina mu video naye ze byankanzeemu okutemeramuko oba okubeera nga ate nkubbirako ku byogenda okubeera nga ate owulira omusumba oyo yavuddeyo nabeera nga ate alangira mu butongole eragamba nti ng'ennaku z'omwezi 27 mwezi ogw'11 waliwo amawulire agatali malungi agagenda okubeera nga tegagwa mu famire y'abamayanja famire bannaye ebigambo bino si byange biri mu video ngenda kubeera nga ate njikuteerawo era nga weekutegeeza nti yabadde musumba yabadde agezaako okubeera nga ate abaako ekirooto kye yafunye kyeyagezezza okubeera nga ate ayitira mu bantu be nga obitegeera nze nkwata nembeera nga ate ekintu kikuleetera wano naye n'obeera nga ate okiraba bw'omala okubeera nga ate osengejja okirira wansi awo mu comment section of course n'obeera nga ate osuulawo endowooza yo gwe ensonga zino ozoogerako ki video beera nga togiteekako ekigabo likinga sharingirako abalala comment section always ebeera open bw'oba nga olina comment ko nako tekagaana okubeera nga ate okasuulawo subscribinga bw'onga wadde tolina okubeera nga ate otwegattako ate ka notification bell kakooneko kajja kubeera nga tekako alertinga buli lwena bandese video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo mu budde bwennyini tulina shekashof musomi w'odduwa enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku busitika beera nga tomunoonyako ajja kubeera nga ate akulombera edduwa side eno endala Habibu airport pickup nabo balinye okubeera nga tebakukima ku kisaawe n'okubeera nga tebakutuusa yonna gye wandyagadde okubeera nga ate otuuka mu budde kambaterewo ensonga zino eza Dr. Jose Chameleon then oluvannyuma mbaterewo ensonga za Hajati Zula Sakone Haji Ali waliwo ebipya ebisobola okubeera nga ate bivaayo byonna byonna ogenda kubeera nga ate obiwulira temuvaawo. Listen to me very clearly. Mumpulirize bulungi nnyo. Today is the date of 20. I just want to hear the whole church. Njagala kuwulira ekkanisa yonna. Today is the date of 27. The day of Sunday. Sunday. What's the time? 42 minutes past? Eddakiika zigenda mu ttaano eziyise ku ssaawa Now listen. kakati muwulirize. I saw a meeting Ndabye olukuŋŋaana of the olukiiko dead. olw'abafu And amongst the dead era mu bafu was the boy who had called himself AK-47. mubaddemu omulenzi eyali yeetuuma AK-47 And the one who have just died recently. era n'oyo eyakafa gyo lyabalamu. These are all brothers Bano bonna baluganda and others. They were like 6. n'abalala babadde nga 6. Something is about to take place. waliwo kinatera okubaawo. Mayanja family famire y'amayanja ran to God quickly. mudduke eri Katonda mu bwangu. I'm the prophet. Nze nabbi oli. Your son and brother Mayanja Joseph, mutabani wo muganda wo Mayanja whom Joseph the devil gave a name of making man and worshipping him, Chameleon, sitaani gwe yawa erinnya erya Chameleon ery'okumusinza n'okukola ssente. he knows me. Amanyi He has my number, I have his number. alina enamba yange y'essimu Blocked me on WhatsApp, yanziiza ku WhatsApp. which is not okay. Ekiri obulungi He's a prophet, nabbi but if he does not wake up early naye bw'ataazuukukire ng'obudde bukya and run away from homosexuality, from supporting homos, n'adduka okuwagira abo abali ebisiyaga advertising it n'okukirangirira and initiating it in the country, n'okukiyingiza mu ggwanga and even doing it with his own blood, parasol and wisdom. n'okukikola n'ab'omusaayi be bennyini They were advertising it on stages mu ngeri y'okukikubira Music akalabo mu konsati z'okuyimba and even spreading incest. n'okusaasaanya obuseegu Incest, a parent and a son. n'okusaasaanya obuko. I don't say you slept with your mother, no way. Sigamba tiweebaka ne maama But what you did on the stage, naye kyewakola ku stage this is demonic, satanic, forbidden. kino kya sitaani era And tekikkirizibwa. I know what you was meaning. manyi kiki wali otegeeza. You are deploying spirit of incest and immorality. oli mu kuyiwa myoyo egyo egy'obuseegu Upon the nation. ku ggwanga. You want the country to run mad. oyagala eggwanga ligwe eddalu. Brothers, relatives to start sleeping together. abooluganda batandika okwebakaŋŋana So that the devil can enter and penetrate families. sitaani asobole okuyingira era wakoze mu zi family. This is kino dangerous. kya bulabe. And homosexuality, era n'okulya ebisiyaga advertising it. okukikubira Those mu LGBTQ nonsense. oyo LGBTQ The rainbow flag. rainbow of My black. friend Chameleon, mukwano gwange Chameleon Mzee Mayanja, mwami Mayanja
It is dangerous now. Call the family meeting. Today is Sunday 27th. Before 27th of February, something will take place. And the news will capture it. Be very careful. This boy will go into intensive care or will go in a sick bed. But eventually someone will die. And the younger ones are going to begin dying in that family. So be careful. Family of Mayanja. Mom, you are a bad mom. Correct children and correct yourself. I know you are Catholics, you people, but there's no way to heaven minus Jesus Christ, and you can only acquire him by confessing Jesus Christ to be your personal Lord and Savior. All those people hailing you, they will never be there at the gate of heaven. Think about it. That we are about to mourn. After 1 month, another 5 months, we shall mourn. Within a year, we shall mourn like 3 times. In Mayanja family. So the dead are coming. You will explain. Before the final judgment. If I'm a false prophet, let this fall on the ground. And if I'm of heaven, truly Christ visited me physically, testimony is true. Let's wait for the news. And the whole social media. They will even give a death announcement that Chameleon is dead. But he will be alive. Chamutategedde mu office ayina ne we yaŋŋambidde kinaye kati sayidi eri eya Hajati bwe baba bakuwuliriramu eya Hajati Zuula nga nange ne wa Haji bampuliriramu ye nti ye nga fulfiga eri ewa Haji oli omwami naye bamuwuliriramu. Lwaki abantu bano tetubagatta ebintu bino ne biva mu kkooti? Akaseko ako ke nasese nemugamba omusango gulekera ekkooti. Oyo muganda wa Haji gwe yabadde atambudde naye omusajja yaŋŋambye nti oba yali bestimaani wa Haji naye bakolaganye nnyo alinga muganda. Nze wakati nga bamaze okunkolako effujjo n'okunzivuula ye n'abo abantu be yazze nabo n'okwegaana ebintu bye babadde bakola omukyala byonna mwenna bye mumanyi kuba yegaane naga yetafumanga ku Hajati Zuula. Fulfiga yegaane naga atayinza nakikola nga lwaki avuma omukazi ali mu musango. Yegaanidde ddala n'alayira mu ofisi nti ye takikolanga nako. Ne mukyala Nakiwala n'agamba ye tanoonyanga ku Hajati Zuula. Hajati Zuula yagendayo ng'amusaba basale aweerere abaana be kuba taata waabwe bamusibe. Bikoze byonna ayita mukazi mugamba gwe mukazi gwawo tosobola kuvaawo wano tukwatidde wano byonna babiga. Which is okay. Kuba amazima go tegalwa. Nkuza ku ODM nti wakati nga bamaze okukola ebyo n'effujjo. Ate mwattu lyesaategedde nti ate lijja fuluma nammwe mulimanye bajja bifulumya ate bo bennyini nakubye essimu neneefuula omusiru asembayo wakati mu bulumi obungi bayira wayina ne weyambuuziza nga tufuluma omwami wange wali akunonye omwami waffe waali mwami Isubuga ngende mwetondereze nemmanya nti ne bwanagende wa mwami Isubuga ku mmotoka era ekiba kimututte kukwata vidiyo ze n'aba abantu ngenkulayo bweri era namugambye nti tayagala kutunulako kweyereka naawe ekikulu bannange naawe naye naawe namere bunyiga ate olemezaamu hati nangamba ate bw'olina mukama wange oli senior presidential advisor nze ndi presidential advisor ne mwampita Masaka nsobola okujja namugamba ebyo tubireke. Ekyasinze okundeeta wano musango gwa Hajati Zuula tuguwe ekitiibwa kooti eweebwa ekitiibwa n'obutaweebuula mukazi. Ebisigadde tuli bidiscuss tulinyumya olulala kati wakati awo wonna nze nga mbabuzaabuza mbalaga nti ddala nze musiru bo be bagezi
kumbe nzi ennyebwa ejjakola. Muganda wa Haji Fufiga bwe yazze naye mu office of the president oyo nti yali best man sort of naye beetwalanga baluganda ne Haji yazze n'agamba honorable nze wamma bano bye bakoze ebyokuvuma kuleekaanira nze nabye sibiriimu nnyo ne mugamba nti awa munnange oli musajja mukkakka bambi mulabika muli basajja bantu balamu naye lwaki tubawulira mu bino ogamba kiki ekyabaawo ndaba oli musajja mukkakkamu lwaki omusajja oli gw'oyita muganda wo tumuwulira mu bino olabika bambi oli kisajja kintu kiramu n'agamba munnange onaleko ffe boolaba wano omukyala yatwewaggulako yagaana oteesa naffe yatwefuulira enteeseganya zonna yazigaana ne mubuuza okuteesa kuki gamba nenziza akatambi neŋŋamba ate mugamba mubi nnyo muyaaye mubbi ate yagaana oteesa nammwe naabe okuteesa kuki mbadde manye tuli kwani yakwata mwana eseeno babuli yatizulwa temumuvuma era baakikoze bambi lwakwafuulufiga ebyo teyabifulumiza nga bamugambako of course kuba byabadde tebikolera narrative ye byabadde tebikolera kintu kye kyateekawo tiyabbye sho sebyo teyabifulumiza nga bamugambako naye nga bamugambyeko bambi ndabye abakulu abo mubanenyezza nnyo naye they can only do so much. Famire ya Haji getugenda kukola tutebagenda kukomawa famire ya Haji yakwasa ennaku omukazi ankwasa ennaku omwana ankwasa ennaku ze byantabudde nange byansobedde naye tulina kusaba Allah wekisa kingi amanyi nammere kankubuulire mu bulamu bw'ensi omusajja nga wamusaalamu abaana nga ddala abadde atujjanjabira abaana bo basose waliwo ebintu tulina okufuminkirizaako tetukola balabe bankalakkalira obulamu bw'ensi tokolanga omulaba ow'olubeerera ebiseera ebimu osookanga nofumiki nammere abaana abantu bangi abayita mu kusomoozebwa naye ebintu ebimu babyeresa babyesonyiwa byesonyiwe olina atula wansi n'agamba mu kino kankyerekereze kubanga tekigenda okunkomya waggwawo kanakanja n'omuntu naye nsigaze at least kuba kati taata wa katina mmere mwami nsuluba tugambe nga mistake weri oba abadde kyo bakuggyeko mmotoka osobola ogenda polisi n'omusira kubanga era gw'osigala oswala gw'osigala osemba kale ensobi zikola abantu nezikukunjolwa abantu ate ensi tugiriko byalubeerera ensi tugiriko akaseera katono nnyo waliwo otuuka neweerekeza nogaba kamambiire omusajja ono nesigenda kukola nkana ya lubeerera kuba nazaala y'abaana nakolayo kino abantu bangi balina okusomozebwa okwenjawulo naye ono ani akuba essimu yange ogifiirako banayidogo maani nonowembwawo esimu mukawulidde bulungi ensobi zikolwa bantu talina wantu wonna bwe ŋambye nti nga sibitegeera tugenda kukola tutya tanzizeemu nti tewali kye tulina kukola kooti erina kuleka musajja kuba omusajja talina musango wabula eri olubadde okumusikako kakini bwati n'akulukuta munange munaye ensobi zikolwa bantu kati munange omusajja bwakola ensobi era omusonyiwa akulabiridde abaana banna bw'olabirira abaana olina kubeesasuza sexually namwe mwewuliridde era hajatizuulwa twongere nyongera okwebaza abantu abayamba hajatizuulwa nga mumuyambira mu bubba n'alibadde mbanenya nti oba mumuyamba nga mumanyi yalina amazima lwaki mumuyambira mu bubba naye kyemuyitamu nkitegeera ekitongole ekigatta abakyala waliwo abakyala b'abasumba abakyala b'abapastors balina n'ekizimbe kye bazimbye awo ekipya ensangi kumpi ne poliisi abantu b'ensangi bo bakimanyi bayambye hajatizuulwa naye nga bayambira mu bubba bamugenda okungamba nabire toyogera nti ffe naffe tumuyamba bajja tuvuma abantu batuuse okutya okuyimirira n'amazima lwakutya bivumu
omukungu mu gavumenti eyawadde Hajati Zura security yangambye mwana wange sikiwulira awantu wonna namere mwana wange ffe tukukuzizza bya gavumenti bino bimanyi si byangu kino sikiwulira awantu wonna tinze muwadde security kuganga abali mu mukolera ebirungi batya okuvaayo olw'ebivumo ebyegasse ku bivumo. Nakubiddwa essimu ku makya amasimu mangi ku mbeera yabadde mu office of the president. Omukyalo omu one of the most senior secretaries mu ggwanga n'aŋŋamba nti munnange abaami abo balaba ekituufu bakimanyi era bambi bakulembeze baagezezzaako naye batya okuweebuulwa batya oli okugenda atandika okuvuma famire zaabwe babakumulaga nga tebawumbye nti kyakola kikyamu abadde ajja kubavumaavuma abalekaawo kugamba we have people who are being held at ransom kubanga bumbi agenda kuvumaavuma abantu abalekaawo. Era omukyala alina statement gye yakoze bambi eyabadde egenda okunzigyakokko ningirako mu paati B namere Justin Nsubuga side B naye nanziza mangu. Alina statement yakoze nti omanyi munna omuntu kati engeri gye yali nti alina assignment gye yakwata ey'okuvuma Bobi Wine weyamere assignment ey'okuvuma Bobi Wine madamu oyogera biki oli muntu wa mukulu kale I mean countering n'akirungi ya mu luzungu oluzungu lumanyi okulungiya ekigambo nemuga naye countering you counter using deliverables sijja kitwala wala kusukkaawo naye omuntu yenna teweerimba nti gwe kyonna ky'oba olowooza nti omugaso gwo gye gukoma ti omugaso gwo mu gavumenti eno gukoma wala nnyo ku gw'abalala olw'okuba nti oba assignment z'okufuma ziri kugwe oba no oba oli mistake. Jjukira ku stories ng'ez'abasajja nga bakitata basebufu balina impunity ng'alina n'ekkomera erirye ku payini. Payini yavaawo nadde ebizimbe ebiriwo na by'abayindi akuddala kitata ng'agamba abantu ku ssaawa 4 enkya batwala wa president n'atuusa nti in fact mujje 3 naye feva eyo gye yafuna ew'omukulu n'agikozesa n'avuma n'atyoboola ne tuwuliramu ne ku bulamu obwagendera nga ne bwe bamuloopa ku mapoliisi bakaweesi Andrew Baireni ng'akyali Kampala Metropolitan Command babanga abamwegayirira nti munnange mutaata kyetattakola ku kituufu Jennifer Musisinga akunkumulanga bw'ayagala. Bannaffe twepimire bino si bya bibiina bya bufuzi. There is Uganda beyond political parties. Nalewa Honorable Namboze Betty Bakireki omukyala akkiririza mu leader ono president Honorable Kyagulanyi wadde ate nze nzikiririza mu President Museveni naye alina kye yayogera mu musango guno n'enzikaanya naye. Honorable Betty Namboze Bakireki yagamba nti omwana oli eyasooka okuvaayo n'agumiriza Hajji, omwana wa Hajji atali omwana wa Zura, eyavaayo n'alumiriza n'ayogera nti Hajji kituufu yakwata muganda waabwe Nisha wa step sister waabwe. Honorable Namboze n'agamba nti omwana oyo bye yasooka okwogera byalinakyo byalinga byolaba nti kirinakyo kifulowinze. Naye bino byaddamu okwegaana kuganga biringa ebirimuko ekikooki, biringa ebirimuko kikooki. Honorable Namboze nga kale bambi yawandowooza efe ya comment era yansanyusa yafundikira agamba nti nakuwaye katulinde kooti.
abeewanika nga bagamba obujulizi tebuliiwo teri fayiro gye basanctioninga nga tebuliiwo. Twongera okusabira amazima n'obwenkanya biveeyo mu musango guno. Twongera okukoowoola abaana bonna ng'oyinza okuba nga oyise mu mbeera ey'okukabasanya oba abakyala abalina abaana ekikakyo oba n'abaami ng'omwana we yatuusiddwako ekyo. Muveeyo mufunire abaana abo obwenkanya, mufunire famire zange obwenkanya. Ebyobujulizi mubirekere ab'obuyinza, muveeyo muloope, muripootinga ensonga ezo. Abantu abajja mu misango egyo ne mutiisatiisa abantu emisango gya defilement tetufuddeeyo, oba babatwalanga balalu, oba babatwalanga ab'amaanyi, oba babatwalanga bannantagambwako. The law is silently in the corner, reminding you nti gamateeka weegali. Dokita waffe eyakozezza DNA report ku mwana waffe ono ow'ekako gwe baakutte e Masaka, dokita baamutiisizatiisiza nnyo. N'eddwaliro lye ne baagala oddisalako, waliwo era akabondo n'eno akazze katiisetiise. Abatiisatiisa batiisatiisa nga baagala obikka amazima. Naye amazima gajja kuvaayo. Amazima gajja kuvaayo era gajja kuviirayo ddala. Ebyakoleddwa bannaffe abaalikodinze ebyabadde mu Office of the President, ebyakoleddwa byonna ebyabaddewo bingi ebyabadde bimenya amateeka. Ofiisi mbajjukiza kyagambye tugiwe omukisa emanaginga ebintu bye, kuba nayo teyategedde nti omuntu ayinza okuba omujuuzi okutuuka ku ekyo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulomba edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.